Once. Kiswagala nyinyi byakubira. Kiswagirira. Once. Galamira. Nana nze kula basakugamba kugambira ulicheya. Tokaba tebana kuba. Tokaba. Galamira. Okyagala mulimu? Omulimu gwagala batogwagala. Oyagala mu banedda. Omulimu cheya nandibadde. Galamira. Wakati omulimu togwagala. Zonaga nja kuoleza kala gwagala tolaba nganga. Galamira. Ndika matala gano. Yo. Ebanga lemozenga tukyalabika. N'ebintu wakyusa dakato onywa n'ebintu ebyebeeyi wakomate okunywa. Kansomeko. Fresh dial vanilla. Ebanga lemozenga toliwo bino byewenywesa bino bigenda kuggwako. Leero bigenda kuggwako. Chairman yakyuka dda. Kwegamba Zubako betya. Chairman yakyuka dda. Embeera za chairman ddala nnyo. Oli kati mutabufu. Akuba n'okuba. Nkugamba wefulanywa. Teweka nga muya. Chairman omanyi. Chairman. Dawano. Chairman yakyuka. Embeera ze ebyambalo byakyuka. Woba ebbanga lyomaze nga toliwo. Kabaya. Bamusanga bali bamugobino. Nekubulira mazima. Kabaya nga ebbanga lyomaze nga toliwo ne kabaya liyamala. Omu bwajalero omulataja ndozolaba abantu abo ngejje wadugalamu. Owalaba. Wonna wadugala ebisasiro buli kimu kiryawo. Gwegamba temukyagala kulongoosa. Kituufu. Naye nkubulira mazima chairman yakyuka n'ennyambala zakyuka. Tacha kugamba n'engoye zakyuka n'empale kati ayambala buli bwafu bw'abavubuka. Chairman yomanyi. Ziri mpanvu nenga kacupa. Nati zino. Kacupa. Kati nga bw'omanyi yakyukira ddala. Amateeka gali agenda gakomawo bwe kiba kibonerezo akubirawo alukwaji nkubulira mazima kati chairman yafuna ne company muteka musinga company eno nekati ajambala era bwomulaba boche abajambadde Company yeruwa company bagita Focus TV buno wenina Focus TV yange abantu bano bakuguka mukuba mukwata video ku mikolo n'ebifaananyi ulwecho Gwenywa munze gwamanyi ebija tebinkwatako kati abantu bano bawandika ku ngoye bakola kekisi bakola juice batimba ku mikolo bayanye helicopter ni bajita drone se helicopter tosiri wala egwe banga lyomaze muno obushunja kuba kati kwata gendo tembene wamwe ekyo kinzo okutasaako chairman omukoze ki nyongera yakala omusanze kaka naye kati ku nchongezo gugwamanya kubira kugenda tugende kojalaba hello wanji ono mwala ayagala omulimu jangu nze wendi gwe olabye ono abadde ankubide kati twakyusaamu ku mbeera gwe wotabeera ono twafuna abantu abavunanyizibwa abalungi ennyo you're most welcome. This is a fellow worker, a cleaner. Even he keeps at the gate. Askar. Welcome. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. You say nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. That's okay. How are you, sir? I'm fine. You will come. Yes. Lirungu tusereti kiki twatesa sawa 8 ate ndaba oluddewo sikutegeera buzibu kingo otusereti Chantilera olunaku lw'abakyala obadde boyfriend wali bafumbira waki so siwulira edda boyfriend afumbirako kane antegekera abakyala onyumiza boyfriend nga wakufumbira kati lwaki boyfriend takuwa mulimu banange manager atonyiza olunaku lw'abakyala kati onyumiza nze atalina mukyala nkola ntya nze siina mukyala kati nze ebizibu byombi manyi okola kiwano nitunyuma embozi z'abantu bakugenda nakugeeta tambula goyetambula wamma kakati nze okuwa omulimu ng'ojonyumiza boyfriend I feel like I don't understand that so
nze sikwa actually ebyo mbozo sagala kumenya genda boyfriend wa kumu nekirala before you apologize oba okwetondera nze find a way okay it's okay find a way to make me happy nonya engeri y'okunzanyisa ojja kukinonyeza emyaka tolina 18 n'okusobola ojja kunoonya ojja kumanya manager bambi manager Wananikali ukasuka kasasiro buli wosanze mukigagazo nyabeera muchafu bwatyo kijuma ukasuka kasasiro wano Kya kwa badwana. oyinza otya okukasuka kasasiro wano jawo kulagira mujinta jawo sagala ate mbirawo kibogo iyo kiboko zikolerawo Jamplagi. Vais. Anche. Omwana ono. Jawu. Nothing jujubida. Omuleke kasasiro wali. Vais. Anche. Kigagga zone. Che. Tetwagala kumansa ki Kasasiro. buli wosanga nga waliwo kasasiro kalonde bulonzi okatwale kalina okola ki Kalina okuba. so si kutandika njagala nnyo kigagga zone omuyonjo era wabavubuka abayonjo bakozi bayonjo kweso kisegede Eche. so si kumansa mu wosanze Eche. onywa n'okunywa so Vice Anche. kati kino kitukola nga bwe nagambye nti amateeka gakyuse Eche. simanyi baba bakugambye focus ani abikuwadde bino Bono. Bona manager abikuwadde manager abumpa. okay manager akikoze bulungi yeyo company etuteekamu kasente naye n'amateeka gakyuse nga bokoze awo n'oza omusango tukubirawo awo nkusamba tteke ndi waddembe okuwa empi ndi waddembe okukuba buli kyenjagala owulidde Eche. so kaakati kino kyokoze nkitawa jangu Vice Anche. kyenjagala kyemukozesa Eche. sasiro bakuteeka kale press-ups bwe zigaana then tugende ku mbooko basi kitegedde Nkitegedde. nze njagala kyenkola ki Kyoyagala. kibonezo kinjagala kyenkuwa kigaggazo ni wajja otutambula kale press-ups akubemeka Vice Akubenga 8. kinaana okukuba kinaana bwe zigaana mbooko kandi emu biri weelemera bwetiripa Vice gwo ngamba nti kati kiganyi kanyire na wano tebinaba itawana asina kuba just kuba press-ups ziganire kinaana Vice gobala Ezo 2. yes weziganira wosika Ezo 3. mujajiwulira kigagga zone Ezo 4. Ezo 5. Ezo 6. Tatuuka ate. subscribinga ku Focus TV bingi